Mbaaniriza mu programu yaffe programu Manyacholi Extra. Programu eno esimbuliziddwa mu programu ya CBS gye tukola eya Manyacholi manya omulimu gwo. Eno bagiyita Manyacholi Extra, mwe tugaziiriza ebyo bye tutasobola kwogera eri naye ne tubigaziiriza mu eno programu, kubanga tumanyi nti okuyiga kuteekeddwa okugaziyizibwa abantu babeeko kye bafuna. Nze Simon Senkai sitera kweyanjula naye ndooza leero kambategeeze. Nze Simon Senkai basajja ssubi. Programu eno ewagirwa Almas Cargo, bali based in Houston, Texas. Bakuyambako okusomba ebintu byo okubijja mu America okubituusa wano e Uganda. Bw'oba olina kyoyagala okugula mu America kyonna oba ki oyagala kikutuukeko wano naye nga totambudde, okebera ku namba ezo eziri ku screen, bajja kukuyambako okubikugulira mu katala ebirungi ate era babikutuusize wano mu Uganda. Nina ne muganda wange omulala Dr. Lutwama George. Dr. Lutwama George kafulu mu kujjanjaba prostrate, akatungulu k'abasajja. Bannange abasajja bweweza emyaka 45 wali badde otandikirawo okukebera akatunguluko, obugazi ye size n'embeera mwe kali bajja bakamonitalinga, kubanga prostrate eyo etawaanyizza nnyo bakadde baffe bangi, naye ng'ate bwe baba bakitegedde ng'obudde bukyali basobola okukuyamba n'ogikontaininga n'etegejja akatungulu ne katagejja kukula, kubanga kaba tekagenda kusiika nva, kaba kagenda kusiika gwe kennyini. Kale tutwale obudde twekebeze mu bintu bino. Olwaleero njagala twefumiitirize ku miziziko oba omuziziko omukulu ogulemesezza abantu okutuuka ku bye baagala. Dimansi eno waliwo omwami yantuukirira, sisinkana ku bantu ab'enjawulo bangi, naye ku ggambo no yankwatako nnyo ne ŋŋamba no tujja kukolamu programu. Naŋŋamba awezezza emyaka kati agenda mu 5, naŋŋamba naye abonyeebonye okuva obuto. Ne mmugamba mu butuufu okubonaabona kyo kibadde kitundu ku bulamu bwa buli muntu akula. Naŋŋamba mbu naye ye okubonaabona okukwe kwa njawulo. Aŋŋambye Sitaani asse ebintu bye byonna mu bulamu era agenda kuwoza ekitundu kya century, emyaka 5, wabula ng'agamba talina kyatuuseeko kubanga Sitaani ayonoonye ebintu bye byonna. Empuliriza. Naŋŋamba nti amazima ngezezzaako ebintu byonna, naye ebintu ebibye Sitaani abyonoonye, era olw'okuba Sitaani ayonoonye ebintu bye kwe kutandika bambi okusaba. Basula ne bannaffe abalokole bagenda eyo gye bagenze ne basula nga basaba, ng'akutula enjegere za Sitaani ezimusibye eziremesezza obulamu bw'okutaggulukuka okuva lwe yazaalibwa okutuusa waali kaakano. Naye oyo si yasoose nno. Gye tuyita tuwuliriza bangi era nga boogera ku musajja oyo oba mukazi oba musajja, kyonna kyali naye nga bamuyita Sitaani. Yaŋŋamba kiyinzika okuba nga gano amaanyi amabi agali mu nsi ge baatuuma erinnya eryo Sitaani, naye ate bw'ogenda ekigambo Satan gye kyava, ndowooza mu programu enaddako tujja kubannyonnyola ekigambo Satan ne kye kitegeeza. Ebintu bino tetwagala nnyo kubigendamu kubanga okumanya n'okutegera n'amagezi ku bintu bino byakwekebwa ate ne bivvuunulwa bulala. Naye bwe tunaagenda mu Book of Wisdom, ekitabo eky'amagezi, ekigambo Satan ate kirina amakulu malala nnyo ate nga kiri mu muntu.
naye namubuuza ebibuuzo bino. Wali weetabyeko mu lukiiko nga sitaani yaluteeseteese? N'aŋŋamba nedda. Wali ogenzeeko ku mukolo n'olya ne ku mmere ng'ekijjulo ekyo sitaani yakikoze? N'aŋŋamba nedda. Wali obaddeko awo ng'otambula mu kkubo n'osisinkana boodabooda ng'eyisaawo sitaani n'akulaba? N'aŋŋamba nedda. Ne mmubuuza, sitaani wamusangawo? Kafeero yagenda n'ayimba oluyimba, ndooza ebiseera ebyo twali tetunnategeera bulungi. Yagenda n'agamba nti kati ogenda okunenya sitaani, naye nga bwe yali akukema yakusangawa? Manyi waliwo agamba nti sitaani bw'oba tomwagala enkuba ne bw'eba etonnya teweggama ku lubalaza lwe. Naye olubalaza olwo lwa ndowooza. Njagala kuyita mu puroguramu eno kubanga mmanyi omwami oyo era ajja kugiraba kubanga yaŋŋamba alaba nnyo puroguramu zange, naye n'abalala bangi abajja okugiraba. Kino kansooke nkyogerere wano. Satan kye twagandawaza nga tukiyita sitaani ye ggwe nange. Katonda kye twakkakkanya okukituusa ku mutendera gwa Katonda ye ggwe nange. Ebintu bino bibiri ebyogerwako, ensi n'abaddugavu abasinga obungi batono nnyo abakimanyi oba n'abakikkiriza era ndowooza n'abakitegeera nti ekintu kye bayita sitaani ne Katonda ye ggwe nange. Kubanga mazima ddala tolabangako ku sitaani. Bw'oba ali omulabyeko, nyamba oteekewo komenti mu comment section onyinyonnyole bwe wamulaba bw'afaanana, ng'oggyeko bino ebifaananyi by'abazungu bye bakkubira ng'omusajja muddugavu alina amayembe ku mutwe ng'akutte oluti olwefunyaamu bwe ruti era ng'ayambadde engoye enzirugavu. Naye bannange oba tulagawa? Naye kambuuze, mmwe musoma ddala? Mmwe mwasoma? Okke, kale temwasoma. Mukola okunoonyereza ku bintu bino ne mubitegeera. Gwe ani yakutuma okuloga banno? Ani yakutuma? Singa tewaloga banno baali badde bakaayana ne sitaani. Gwe kennyini gwe wasituka n'ogenda onoonya amaanyi amabi agali mu nsi eno, kubanga ensi eringa bantu. Mu nsi mulimu abantu ab'emitima emirungi, ab'emyoyo emirungi n'ab'emyoyo emibi. Ne mu nsi y'emyoyo eriyo emyoyo emirungi, eriyo emyoyo emibi. Eriyo abagenda okulembeka ku myoyo emibi. Bw'olembeka ku mwoyo omubi oteekeddwa kulega ku bubi. Olembeka bubi, onywa bubi, era naawe ogenda kufulumya bubi. Naye ng'ate byonna biri mu ggwe. Abantu bakotoggedde bannaabwe. Abantu bagenze ne bakwata ssente ze yaliridde. Njagala okukubuulira abantu baavu. Abantu tebalina ssente. Tewali ssente ge mazima. Naye omuntu akwata akasente kokka k'alina kifo ky'okukalya, alyemu omuwula gw'enkoko oba alyemu omuwula gw'ekyennyanja, ayongere ku butoffaali bw'omubiri gwe n'akakwata, agenda, bo bakiyita kuloga, agende akose omulala. Okeera otya ku makya n'olinnya emmotoka n'ogenda ewala naye nga ky'ogenza okufuna oyagala kukosa muntu munno. Ye ggwe sitaani atambulira mufu. Wejjeeyo bwejja ng'abantu bali ku nsozi basaba, boogera mu nnimi, bakoowoola omwoyo. Wejjeeyo bujja obagambe bannange mubadde munoonya sitaani, yenze kennyini.
kubanga gwokola ebikolwa ebibi, gwokotoggera banno, gwoyimirira mu kkubo lya banno, genda obagambe nti yegwe sitaani kennyini bakutule kye bakutula, nga kye bakutula bakiraba. Tewaliiwo muntu akeera ku makya n'akugamba genda okutoggera omulala. Bw'ojja mu mpya zaffe gye tuva, ekisudde empya zaffe mukimanyi, mitima mibi, myoyo mibi, bikolwa bikyafu. Era kino nkyogera nga nkimanyi ku lukalu luno olw'abaddugavu wano mu Uganda ewaffe we tuli, mu Buganda ewaffe e Buganda, ekisinze okukotoggera n'okuba empya zonna okuzissa wansi, mitima mibi, bujja, nge, fitina, mutaagaliza, myoyo mibi mu bufunze. Naye ka mbabulire, waliwo ensobi ezaakolebwa ku bajjajjaffe, ku mulembe gw'abajjajjaffe. Kati nga nze jjajjange Sserunkuuma, waliwo ensobi ezaakolebwa ku mulembe gwe. Bakadde baffe baalina obusobozi era baalina obusobozi okuyiga, nga bayigira mu nsobi za bakadde baabwe. Oba oli awo byabakaluubirira ne batabissaako mulaka kubiyiga. Katugambe nti ne bakadde baffe ne baddamu ne bakola ensobi ze ezimu, olujja ne lusaanawo. Abaali badde obumu, buli omu n'akwata omugabo gwe omutonzi we gwe yamuwa mu lujja olwo, kubanga omutonzi agaba ebirabo eby'enjawulo mu nju, mu buli nju. Abaana bazaalwa, ne bazaalwa nga 6 7, omu n'aba injiniya, omulala n'aba dokita, omulala n'aba banka, omulala n'abeera mubalirizi wa bitabo, omulala n'aba musomesa, omulala n'abeera ko ku kyalo ng'akola guno na guli. Naye ng'ekigendererwa abasituse bakomewo basitule ono, wabeerewo omwenkanonkano, awo enju esobole okutambula, kubanga tulinga engalo zino. Luno luwanvu, kano katono, kino kinene, eno nampala, eno yesinga okukola emirimu gyonna, yeesonga, buli kintu yeekwatako, kuwandiika yewandiika, ne bwe kuba kusonga yeesonga. Naye engalo zino tewaliiwo ngalo esobola kwemalirira ng'endala teziriiwo. Amaanyi gaazo kufunya ekisajja kino kye bayita ekisajja nkiginyweza n'olyoka okuba ekikonde. N'obulamu bwe butyo bwe buli, n'enju mwe tuva bwe zityo bwe ziri. Mu famire temusobola kwenkanankana, tekisoboka. Buli omu aweebwa omukisa ogw'enjawulo, buli omu aweebwa omukisa ogugwe. Wabula endowooza ya buli muntu aweereddwa omukisa mu nju eyo nkulu, kubanga endowooza eyo esalawo oba omukisa ogwo gunaakula oba teguukule. Kakati kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba toyina nnyo mu famire yammwe, naye ng'ate gw'osinga omutima omunene, ne wajja wabaawo ensonga nga yakukwatako, yeetaagayo akasente. Musonda akakadde kamu, muli abantu 20 mu famire, musonda akakadde aka, ensonga y'akakadde aka, n'osooka weesisigiriza. Ogenda okulaba abantu tebasonda, teri avaayo, n'ogamba naye bannange ensonga eno y'akakadde, bannange sirina nnyo naye kankwata 3 nsooke ngateekewo. N'okwata emitwalo gyago n'ogiteeka ku mmeeza. Neebaayo agamba kati keepanka ki, keeraga ki, kalowooza kalina nnyo ssente, naye nga kye wakoze wakikoze mu mutima omulungi, mu ndowooza ennungi, ng'olina ky'oyagala kigguke, ate kigguke mangu. Olumu ng'oyagala ozzeemu ne bannaamaanyi ababadde basirise nabo basituke bongerezeeko, kubanga okutoola tekiva mu kuba nti omuntu alina. Okutoola oba okugaba kiva ku bunene bwa mutima n'omwoyo gw'omuntu oyo.
Oli ayinza okuba nga talina nnyo naye ng'omwoyo gwe munene, mumativu, mukkufu, ng'ebintu abikola n'omutima gumu. Oli naaba ng'alina n'akukulira k'alina ng'awulira okakwata katoole kagenda kuggwaawo. Abantu basituka n'agenda akola ebiziringiti naye ng'akola ebiziringiti akuume ky'ataazaalibwa nakyo. Nze ntera okuba ne bannange eyo ne mbagamba nti nze kye saalwana kufuna sirwana kukisigaza. Mutonzi yansaasira n'ampa akalimu ne bampita ne bampa akalimu mpeereze. Kati sisobola kulwana kusigala awo mu buweereza. Mba mnyoomye era mba mpisizza amaaso mu mutonzi eyannengera n'ankolera ekkubo n'andeeta mpeereze. Bw'onnemesa nzirayo buzi ne mmugamba munnange gye wansindika kirabika ekiseera eky'okuweererezaayo kiweddeko, nziguliraawo ekkubo eddala mpeereze. Solwana kusigala wooli. Kati abantu bakoze eziringiti mungi, bakoze ebiziringiti okukuuma bye bataasangibwa nabyo, bye bataazaalibwa nabyo, ebibaweereddwa mu kisoobusa eky'obutonzi n'ensi. Kankiddemu sitaani yeggwe nange. Era ky'obadde olwana ng'okutula kiri wano. Kyokka ky'okozesa okukutula ng'onoonya kye bayita Katonda nakyo kiri mu ggwe wano. Kati kiri eri ggwe okukozesa ebintu ebyo bibiri. Ensi erimu enjuyi bbiri. Y'ensonga lwaki olina amagulu abiri, olina emikono ebiri, olina amaaso abiri, emiwaatwa gy'ennyindo giri ebiri, n'emimiro giri ebiri. Buli kintu kyonna amatu olina abiri. Buli kintu kyonna ekiri ku mubiri Katonda yakikuwa mu bitundutundu ebyo. Ekitegeeza ke kabonero akalabika akannyonnyola embeera eterabika egamba ki? Nti ensi erimu amaanyi ga mirundi ebiri, amaanyi amalungi n'amaanyi amabi. Wabula buli mutonde alinako ekitundu ku maanyi ago gombi. Buli mutonde, nze naawe tulina ekitundu ky'amaanyi amabi n'ekitundu ky'amaanyi amalungi. Kati katukisomeseeko kino. Amaanyi amabi si mabi, kubanga awatali bubi tosobola kufuna bulungi. Katukiddemu. Awatali bubi tosobola kufuna bulungi. Ekyokulabirako ekyangu kye kino. Tuyina zikaabuyonjo, temwaziyita kaabubi, zaayitibwa kaabuyonjo, naye nga teri ayagala kutunula ku byatutteyo. Kitegeeza tutwalayo bubi. Naye kambabuulire, obubi bwe buyitirira abagezigezi babukolamu amasannyalaze. Mu bubi ne muvaamu ekitangaala ekisanyusa abantu n'amaanyi agayamba abantu okufumba emmere n'okukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Mu bubi tubukwata ne tubuyiwa mu nsuku. Bwe tubutwala mu nsuku, ensuku ne zikenenulamu obulungi ne zimeza amatooke, ffe ne tumiringusa eddigobe. Naye nga tetumanyi nti eddigobe litumiringusa lyava mu bubi bwe twayiwayo. Kakati njagala naawe otwale obudde weefumiitirize. Obubi buli luddawa era busangibwawo. Ye abatwala obubi mu kaabuyonjo baani? Mbadde ngamba nti nze naawe akabonero akategeeza nti obubi buli mu ffe n'obulungi buli mu ffe. Ekyokulabirako ekirala, kwata ebbaafu 10 ez'amazzi ozinaabe nga buli bbaafu bakukuutisa luwoko. Bwe bamala okukunaaza ebbaafu 10 ez'amazzi, tuulako wali eddakiika ezi. Kwanda otulusu wano ku lugalo tuttu oyise wano, mpola topapa, ogenda kuvaako ekko. Akabonero akalaga nti ekko teriri bweru mu nsi, ekko liva munda mu ffe. Era njagala okubuulira bw'otonaaba
ne bw'oba badde tofuluma nju nga tonaaba otandika okuwunya, kubanga kuwunya ava mu ggwe. Obubi buli mu ffe, sitaani ali mu ffe, yeffe Satan ate yeffe God, yeffe Katonda. Niyo Plato, bano ba Plato bano be baleeta endowooza nti Katonda ali bbanga eyo. Naye kino kankikubuulire, bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino n'obyebuulirirako ate nga obinoonyerezaako, oli yagamba bw'ati, kitaffe ali ludda wa? Erinnya lyo likole ki? Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Wali otuddeko ne weefumiitiriza kitegeeza ki? Era nze ebise bisinga bwe ntuukaawo mba mmaliriza. Yayagala ebikolebwa mu nsi eterabika bye biba birabisibwa mu nsi erabika. Bitya bw'atatuuka nko mu ggulu olina kuzuula otya ebiri mu ggulu obikole? Anti eggulu liri mu ggwe, obutonzi Katonda ali mu ggwe. Olina okuyiga ennyimba ennungi ng'ogwe waweebwa ekitone mu ggulu kyakuyimba. Olina okuyiga ennyimba eziyimbibwa mu ggulu lyo, oziwandiike, oyingire mu nsi, ogende ab'ensi abalina recording studio bakuyambeko zifulume zijje mu nsi zitulyowo emyoyo. Gwe yaweebwa obujjanjabi, olina okugenda mu ggulu lyo ozuule eddagala. Eddagala eryo liggyeyo mu nsi eterabika, olireete mu nsi erabika osobole okutujjanjaba. Kati eggulu liri ludda wa? Mu ggwe nange. Buli lwe tugenda mu ggulu tujjayo ebyo ebitalabika mu nsi eterabika ne tubireeta mu nsi erabika. Kyebava bamubuuza, byokola bino obijjawa? N'abagamba omwana kyalaba kitaawe akola n'ekyakola. Omwana kyawulira kitaawe ayogera n'ekyayogera. Lwaki? Kubanga omwana mu taata ne taata mu mwana bali omuntu omu. Artisiti yenna bw'aba agenda okusiiga ebifaananyi ng'aleese brush ne paint n'ateekawo canvas w'agenda okusiiga, ekifaananyi kiba kyawedde. Bw'aba asiiga akoppa ku kyalaba mu ggulu n'akireeta ku nsi. Bino ebigambo temugenda kubitegeera kati, naye mugenda kubitegeera nga wayise ebiseera. Otudde n'eggulu mu ggwe, oganye okuggyayo obulungi obulimu. Gwe mu maanyi mu nsi y'obw'omwoyo bwo mu ggulu lyo wanoonyayo maanyi mabi. Oli mulogo, obba, onyigiriza abalala, okotoggera abalala, olemesa abalala, gw'owalana buwalanyi. Oluvawo ng'ogamba mbusita, nedda, amaanyi ge wakuza ge ag'oludda olubi. Naye mwattu twebaza Katonda kubanga naawe wooli. Olw'ensonga twate twalitegedde tutya nti oli mubi, nga tolaze ebikolwa bya bubi, oli sitaani kabisa. Anti era gwe otulaga nti ddala sitaani gy'ali, ali mu ggwe. Tuteekwa okubeerawo nammwe ababi tusobole okutegeera amakulu g'obulungi. Tosobola kutegeera bulungi nga totegedde bubi. Kakati ekintu kye mulwanagana nakyo, ekintu kye musabira, ekintu kye mukutula kiri mu mmwe. Wabula mmwe mulowooza nti kiri mu nsi. Kituufu kiri mu nsi ey'abantu. Kiki kye tulina okukola? Twegendereza abantu be tusisinkana, kubanga mu bantu b'osisinkana mulimu bakatonda, bonna bakatonda, naye bakatonda abo balimu n'ekitundu kya sitaani. Weegendereze b'obuulira ebintu byo, weegendereze be weebuuzaako. Tunuulira nnyo b'onyumya nabo, b'owangaala nabo. Tubeera n'abantu nga takwagala, gwe n'ogezaako kumusika nga takwagala. Tubeera n'abantu nga tutuula nabo nga era tubatwala nti mikwano gyaffe. Bwe batuula gye batudde n'owulira emboozi gye bakunyumizzaako, n'okukankanamu n'ogamba ye, bano be ntuula nabo, bano be nnyumya nabo. Obeera ne mukwano gwo n'agenda ew'omuntu n'akuteekako ekigambo nga kirina kukuttisa buttisa oba kirina kukusibya busibya, n'okitegeera n'ogamba Mukama Katonda ow'ekitiibwa, ono gwe mpita mukwano gwange. Kankubuulire, ensi eno ebonaabona lw'abantu si lwa sitaani.
ebizibu byonna by'otuuseeko bantu, emikisa gyonna gy'otuuseeko bantu, obulungi bwonna bw'oyimiriddeko leero bantu, okusomooza kwonna kw'oyitamu leero bantu. Nsaba aneefumiitiriza, sigaana eri abatajja kusobola kwefumiitiriza boogere bye boogedde. Oli wa ddembe, naawe kwata kamera naawe oyogere by'oyogedde, naye bw'onootwala obudde ne weefumiitiriza muggwe munda, ojja kukimanya nti singa tuyiga obulungi ne tuleeta eggulu ku nsi, ne tuggyayo obulungi obukwekeddwa mu ffe ne tubuleeta ku nsi, tewajja kubeera abonaabona. Bino bye bigambo ebyawandiikibwa abazungu abaasooka wano.